nate abeyita be bakugu ku bya Congo ba mu Eastern Congo bafulumiza report nga bagamba nti ejjere lyaffe lya UPDF lyenyigira mu ntalo ze Congo ne ekibinja kye bayita M23. Twagala okubuulira ensi nti teri mazima gonna agali mu bigambo bino ebiri badde mu report eyo ne byo kyandibadde nti report eno bagiwandiika nga tewali kutwebuuzaako naffe ne tubaweereza ewaffe nga bwe tukirowooza. Nolwekyo tubuulira bannayuganda n'ensi zonna nti bano abantu abeeyita be bakugu ku bya Congo bye bawandiika tebiri mu magezi nga bwe nandibadde nkigamba. Kubanga singa bibadde birimu amagezi twandibadde tetulye Congo nga tuyambagana ne bannaffe aba ejjeri Congo okulwanyisa ADF, tetwandibadde ffe abandigenze mu ejjeri y'omukago gwa East Africa okulaba nti tutebeekeze Congo gye twavudde nga si wala okuva kati. Nolwekyo abantu bwe balaba enkolagana yaffe eggwanga lya Uganda ne Congo ligenda litereera ate kibaluma nnyo ne batandika okukolako biripooti bwe bityo. Enkolagana yaffe n'ejjeri lya Congo mu operation Shujja buli omu akiraba nti egenda bulungi era omumpembe wa ADF tumukutte bulungi era tunaatera omumala Congo. Kino abalala kye kibatwala bulungi era tusuubira nti kyekyo kyennyini kye baagala okutaataaganya okulaba nti Congo tefuna mirembe. Tetujja kuva ku mulamwa, tujja kubeera tukolagana wamu Congo ne gavumenti ebbiri ey'e Congo ne Uganda nga bwe zikolagana okulaba nti tutaddeyo infrastructure enguudo n'ebirala okulaba nti abantu baffe basobola okugenda ne basuubula ne bava eri ne badda eno nga tewali abataataaganya. N'olwekyo ensi yonna bannayuganda bagende mu maaso n'okuwagira enkolagana yaffe bave ku bampembe bano ab'ebweru abaleeta nga ebintu bye tutategeera nga balina bye bagoberera.